era nga basangibwa mu Ndeba Opposite Total ne Kamwa kya Opposite City Oil. Bakutegeeza nti pikipiki zaabwe za UG Boss katale kweziri ate ng'okyasuubira ddala okubeera nga ate ozifunira ddala. Kakati bakugamba batya nti gwe ayagala eya kibanja mpola kyangu nnyo ky'ogenda okulogenda funa ebbaluwa ya LC abakweyimira 2 nga balina endagamuntu zaabwe nawe otegeka endagamuntu ofuna emitwalo 7 ogende ku matabi gaabwe osobola okubeera nga ate wefuna pikipiki eya UG Boss. Kakati katono nnyo banafu Padre Pio mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu mu bitundu bya Greater Masaka mu Buddu Padre Pio Rural Development Initiative Masaka Diocese bakubiriza abantu mwenna okubeegattako mu kusonda ensimbi ez'okuyamba okugula ebyuma ebyetaagisa ebirala mu ddwaliro erya Padre Pio Hospital Butonzi Lusaka lwa Mmese ekyotera okuwa obujjanjabi nno eri abakyala abaana abantu abalina akawuka ka mukenenya n'abantu abalala bonna. Kakati bagamba nti okuwagira enteekateeka eno osobola okuteeka ssente mu Centenary Bank Lubaga branch awo ku account number 3204 789 18 oba ku namba z'essimu gwa mobile money MTN 0784226558 0784226558 Airtel 07 nyanya binansanvu lusanvu 22 07 binansanvu lusanvu 22 era nga biri muziri mu manya ga brother Joseph Mary Ziwakanaabi. Kale bagamba batya nti tukubiriza n'okujjukiza abaweebwa kaadi okujja okwetaba mu kijjulo ekyokusonda ensimbi ku Sheraton Hotel ku Lwokutaano nga 2 Septemba 2024 okujja tukwatire wamu okutumbula ebyobulamu obulungi. Kakati munange okumanya ebisingawo enamba y'essimu mbadde nsaba ogiteekewo 0782 08884 08884 be banaffe aba Padre Pio ate mu nsonga efaanaganako bwe zityo. Okay. Kale kakati twabanyumizaako ku baana ab'obuwala abeeyambula nga balaga obutali bumativu ku nsonga za okubeera because okusinziira ku placards baali bagalidde zaali ziraga nti Speaker Parliament alekulire baagala okumanya accountability ya ssente za KCCA n'ebirala bingi. Muno nno kwaliko amanyiddwa nga Nora Kobusinje Praise Aloikini Opolosi awamu ne Kemi Toma Kyanzimbo bano no babeera charged with public nuisance bati ne baweerezebwa eruzira. Kakati okusinziira ku omukyalo oyo gwolaba ku screen yo nga ye chairman wa Human Rights Commission Mrs. Mariam Wangadya agamba naye poliisi kyemwali muyina okukola kyali kyangu nnyo kuwerekera bano abaana ab'obuwala paka ku parliament because parliament Bali bwerere. Bali bwerere. Bali balaga butali bumativu bwabwe. They were expressing their fundamental human rights. Kukwata bagamba oba olina eddembe ate tolinnya ddembe ly'abaki ly'abalala. Bali balese kati fe ababala baako nga tuvuga tutomere nga mutomera kiki kipya kyawo hafi abamba bamu lwati balina nabo bina naye mwetegereza bannange kyali ku Twitter nagambye hafi muli kuki ebiri mu ggwanga muno temubiraba temunyigirizibwa kimala omuntu alina akabi nanyigirizibwa kikalibadde kaggwako munaye bwatyo yagambye ayagala bateebwe munawe muli ekyawa anti mujja kwekyayiramu ne tosaba bonna ojja kufuna obuzibu kakati bwolinako obuyinza obwaggali wanga mumpiteko temwetaba mu bintu bya kisirusiru abakoze enki munawe mulina obutali bumativu kyokka neeno ffe newaffe bannyinaffe nga baagala nabo bekalakaasi bwe buzibu kakati abo buyinza ofuna mu ggwanga omwana we yagamba nti singa twali nkoko nga tulinayo gavumenti neteekawo lunaku nga tuli nkoko
katokeera ku makya nga kihafu ekyo kyakwata dda n'osooka okigoba emisindo bona ate okikwata ogenda okola tomuyaye agoba maama nokake ntase maama waneyongere n'ebyange kakati wano we tutuuse ng'eggwanga kyekibuuzo tugenda kufuna ku masimu tetugenda gafuna togasobola tulaba oba abantu katweyambule nedda naye gwe olowooza kakati abantu batuuse nnyo okubeera nti nebanyigirizibwa okutuuka okweyambula of course baba nga balina ebibanyigiriza tetukyaadvisinga naye ndowooza kiddayo eri buli omu alina engeri gyalwana mu one ekisooka tosobola kubeera na weapon nokiddayo eri ku bakama baffe ensonga ezoogerwako weeziri ate ffeeno ewaffe nze ewaffe gyensibuka omuntu wakunamira omuntu wakweyambulira okunama kulimu emyaka ekiriwo ekikunama ekikwata ekikunama kikwata okuva ku myaka 4 n'okwambuka ova olaba bagamba ogenda mu nnyanja nonaaba n'amata kati waliwo kituuka nga tekisoboka ojjukira akavidiyo ketwazanya kwano omukazi ng'anywa omusaayi gw'enkoko ng'agirimu obulago botunooza bwoki so kakati wadde emyaka ti abaana tebalina myaka gikunama kuba tebalinabonaabona kati ebibonyo okubona gyokoma obonaabona kivula nti kale y'omukadde ekwata kubanga aba ategeeza kuva ku mutwe bya mutima babonyeebonye n'agamba kale naye ebikolimo byali kutte abakyala byalize nga bukyali saa zonna ng'okolimira omwana w'omukazi lwakubanga nze ndozako n'ebikolimo olwo batabifuna abantu be bakolimidde baafuuka kamonye kale nezifuuka kale amaziga negabeera mazige kale lwakuba ndowooza olumu omuntu omukolimiranga omukolimira misana ate ng'ekiro obeera naye ne Katonda agamba no kambaleke bazannyamu bwanika agenda leero mu State House okuwakanya okugatta ebitongole naddala minisitule y'obulimi bire baleeta ebyamaging kati waliwo ebimu president byasalawo byeyagamba ab'obukiiko bagende bamusisinkane bongere okuba nga abekkaanya kakati jjukira yatula ku kakiiko ndoza ka byabulimi kati yagambye sigenda kusigala Kampala kaŋŋende mbeerewo wali yeetuukire wali eyetuukidde olimba tekijja kusoboka owaye lumu bamuwadde liivu ogenda okutunula mu gundi bamuwa eggulu bamuwa bagimuweera ggulu bamukkiriza kati ali ku kyatuuseewa andi kati yena nnongesa gye yaleeta n'atuwa kati ekituufu ekiri mu bbago lye mu kituufu omuli mu bbago lye mulimu eki ekibiina kinominating abantu 3 ne kibaleeta eri ab'opposition mu kokasi yaabwe ne balondamu oba ontegeera mulimu deputy speaker okubeera nga ava ku opposition yaabwe nagambidde bekyuseemu kubanga singa ne speaker yamanya nti bwe birina obbeera ekifo ky'omuwalivu yanmugambye liivumi subulula twecce tuwe endowooza yo ku mulamwa guno essaawa eno mu program